Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nakuteba y'omu. Bwe twafundikirira ekitundu kyaffe ekyayita, nali mmaze okubeera nga emisomo gyange egy'okukwata amateeka ngikubye olukwe mu mutwe, era bwentyo ne mbeera nga nali mmaze n'okukakasa abamu ku bakiise nti nali nga kuba budinda olw'okwanukula obulungi ebibuuzo byonna bye baali bambuuzizza. Nali nfunye omukisa ogw'okubeera nga njolekezebwa eri ekibanja ekyali kimpeereddwa, era bwentyo ne mbeera nga nasiibula ab'emikwano be nali nfunyewo abatonotono mu kaseera ako akatono, era ne nsaalirwa nnyo okubeera nti nali njawukanye nabo. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula ew'omwami Kateeyanira. Okuva embuga nagenda omulenzi mpuuba mikono, anti ng'obuntu bwange bwonna bannange bye babwetisse. Nali simanyi gye ŋŋenda, era ne we nali ŋŋenda okusula nga siyinza kukubawo kifaananyi. Tuba tuli kumpi okutuuka ku kibanja kye bampa, ne mpulira okuvuuvuuma n'okusekereza. Olwamalako akakoona bwe tuti nga tuli ku nju. Okulimba kibi, naye nasamaalirira nnyo okulaba nga tukyama mu maka amayonjo. Ekyasinga okunneesisiwaza kwe kulaba ng'abantu bonna basitama bakuba ebibatu ku ttaka nga bwe babuukabuuka nga bw'olaba ebikere olw'okusanyuka. Abantu abamu abaali awo baalina obutereke mu ngalo, abalala bubbo, abalala ndeku empunda obulungi. Nga mmaze okuyingira mu nju ntudde mu ntebe ey'obwannannyinimu, omwami n'alagira abantu bonna okusirika. Nga bonna basirise n'alyoka ayogera nti, "Mu linnya lya Muwaanyi, munaku nkuyingiza mu nju yo n'ekibanja kyayo. Abantu abali wano kaakati bwe bajulirwa bange ababaddewo nga nkukwasa ekibanja kino, era nga nkukuutira okuba ng'omusajja omuzira era omukuumi w'amateeka. Tuyingizza abantu bangi abaana enzaalwa abaakuno mu bibanja, naye sirabanga bantu baali bakuŋŋaanye okwenkana ng'abakuŋŋaanye ku mulundi guno. Munaku abantu bakwagadde, bw'otyo naawe obaagalanga." Olwo bonna ne bakuba ettaka olw'essanyu. Nange nalaba tebannaggwaamu bbugumu ne nsituka okwogera. Ebigambo nze bye nagayirira olw'okuba saabitegeka bulungi, mbu byali by'amatendo era ne binfuula omusajja omututumufu ow'amagezi amayitirivu. Nga nnyimiridde mu lujjudde lw'abantu abaali bafumbekedde mu nju nga n'ebweru bateevuunyanga buwuka, ne ntandika nti, "Muwaanyi nannyini nsi, mukama wange Kateeyanira, mikwano gyange mwenna, ndituusa okukka emagombe nga seerabidde okwagala kw'emmunda z'olwaleero, era n'ennaku endala zonna ze nnaakamala nammwe. Ekitiibwa kye mumpadde olwaleero nga mukama wange ampa ekibanja kino kindowoozesezza ebintu nkuyanja. Omutima omwagazi n'amaaso amasaasizi Muwaanyi bye yandaga, nammwe mubyerudde ne nfuuka muganda wammwe, omwana ow'omu maka gammwe. Ekintu kye nsaba lugaba batufuge n'emirembe. Ennyumba eno mikwano gyange simanyi baagizimba, naye kaakano yange. Naye ndaba nti si yange ku bwange nze nzekka, wabula yaffe mmwe nange. Emmanju eriyo omulyango, ne mu maaso eriyo ogwayo. Emiryango egyo gyombi miggule ekiseera kyonna emisana n'ekiro. Bw'oyingirira mu gumu ate oyinza okufulumira mu mulala, oba toyagadde kufuluma ng'olaba w'osiimye ng'owummula. Nja kugira nga mbafumbira okutuusa lwe ndifuna omubeezi. Mbasanyukidde nnyo bannange, temujjanga okwo." Ebigambo ebyasembayo bankwata nabyo mu kamwa ne baleekaanira waggulu olw'essanyu. Kyazira kutuula wansi, ne ndaba abantu bwe baleeta ebirabo ebiyitirivu nga babiteeka ku mukeeka ogwali wakati mu ddiiro. Abaali mu nju bwe baamala okuntonera ne bafuluma, ate n'abaali ebweru nabo ne basomba ebyabwe. Mu kaseera akatono kati eddiiro lyali likubyeko ebintu ebyannema n'okwebaza. Obudde bwali buwungeera, abantu bonna ne baddayo ewaabwe, okuggyako abalenzi babiri be nava nabo embuga abaasigala okunsuza n'okugira nga bambeesabeesa mu nnyumba. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'okuna.
mu maka gange. Neewuunya nnyo embeera z'abantu n'empisa zaabwe. Nasamaalirira okulaba nga nsigadde mu nnyumba ey'amatende ennene ate ennyonjo obulala. Oluvannyumako nategeezebwa nti buli nnyumba eyabanga evuddemu omuntu ng'ab'ekyalo bagisulamu mu mpalo ereme okwonooneka okutuusa lwe yaweebwanga omuntu omulala. Bantegeeza nti eyange yali yakamala emyaka 2 mirambirira nga teriimu musenze. Neebaka otulo ekiro ekyasookera ddala mu nju yange tebaba abavubuka abansuza okungolokosa katono ejjanzi linsambira oluggi. Enkeera saasooka kukola kirala wazira nasookera ku kulambula lusuku n'ekibanja kyonna. Mazima abantu b'ensi eyo nabaggwako. Natunuulira ekibanja ne mbuusabuusa obanga ddala kyali kyange kyonna. Olusuku lwonna lwali lubikke era nkugambye nga n'amatooke agali muli gabotoka. Nasanyukira nnyo abantu b'oku Kikoota olw'ebirungi bye bankolera. Namalira ddala ebbanga ddene nga simanyi masanda wadde eby'okufumba gye biddira. Abakazi abakulukulu bannamwandu ab'oku kyalo kyaffe bannyamba bya kitalo. Bajjanga bulijjo ne bankolera emmere era ne baginfumbira. Nga mmaze okugundirira mu kifo neekwanidde n'emikwano ne ntandika okulambula ekyalo kyaffe era n'ebirala ebyali birinaanyeewo nga ndi ne muvubuka munnange era mukwano gwange ennyo Kaweekwa. Nakyalirwanga nnyo abantu abakulu abasajja n'abakazi era mu mboozi ze twanyumyanga ne njigiramu ebintu bingi eby'amagezi. Bavubuka bannange tebaavanga wange era ng'oluusi twenyumiza ne buziba. Buli kyalo mu buwaanyi kyabanga n'olukiiko mwatuulanga ababaka abaakiikiriranga bannaabwe. Omwami w'ekyalo ye yabanga omukulu mu lwo. Ekiseera eky'okulonderako ababaka b'olukiiko bwe kyatuukanga ng'abantu bonna bakuŋŋaanira ew'omwami olw'okulonda okwo. Okulonda kwali kunaabaawo ng'enkya ffenna ne tutegeezebwa eggulo limu. Mukama wange nno ffenna twasula bulindaala. Lugaba obudde okugenda okubuggyako eddiba ng'abantu abasinga baatuuse dda embuga. Nze nagenda okutuuka wali ng'oluggya n'ebitooke bikubyeko. Okulonda kwali bwe kuti. Abantu bonna baatuula wansi awo mu luggya lw'embuga. Nga basirise, omwami n'alyoka alagira abantu okumuwa amannya g'abantu 15 omwali mugenda okulondebwa 12. Mu mannya gonna agaaleetebwa ery'omusajja omukulu Kkobonko lye lyali essaale. Olwo ne balyoka baleetawo amalala nga 7 okumu kyokka nga buli linnya omwami aliwandiika. Nali nkyanyumirwa engeri okulonda gye kwali kukwajja. Omuwala omumyufu omulungi eyali anninaanye n'agenda akawaŋŋamula. Ye bwe yakkirizibwa okulonda yakubawo linnya lyange nti, "Nze nnonze munaku ono." Mukama wange neesisiwala katono ngwewo n'ekigo. Era singa omuwala teyakaliriza bigambo bye n'okunsongamu olunwe nti ono, nandiruddewo okusituka. Abantu bonna olwandaba nga nnyimiridde ne baleekaanira waggulu nti, oyo otyo ddala." Ye omwana muwala n'adda we yali atudde n'atereera. Abalonde 15 olwaggwayo abantu ne basirika nate. Amangu ago omwami n'alyoka asoma amannya gonna agaaleetebwa. Ekyo olwaggwa n'atandika okusoma amannya kinnalimu. Abantu ababanga basiimye omuntu oyo ne bayimirira nga bakubye eri omwami amabega. Olwo nga ye abala. Omwami teyalwa n'asoma erinnya Munaku. Neewuunya nnyo okulaba ng'abantu bonna basituka okunnonda. Okulonda nga kuwedde, omwami n'alyoka asoma abawanguzi era buli gwe yasomanga ng'ayimirira. Singa ettaka lyali lyogera biriraba ne byeriwulira, ku mulundi ogwo lyanditenderezza ebibatu ebyali saamirwa ng'erinnya lyange lisomeddwa omulundi ogwokubiri. Abantu bonna baaleekaanira waggulu ng'abaali abaduumire nti, "Ddala ddala asaanira, musajja w'amagezi." Munaku neebuuza amagezi gye gandi nga sirabayo, naye kyokka saatya anti nga kyazze. Bwe twava mu luggya awo twayingira buyingizi mu kigango nga tutuulako katono mu bifo byaffe,
olwo nga tufuluma okuddayo ewaffe. Ampuliriza omulungi, tetujja kusukkawo wano olwaleero. Tujja kutandikira awo tumanye biki ebyaddirira.